abakamera wano bakwatira obulungi jangu maama abaana kuwadde omukama mulungi ekiseera kyonna bannange eddoboozi lyange liri wansiko naye ndowooza abamanyi ekisaawa eno bwefaanana muyinza okumanya kikyentegeeza. Basaba busaasizi kunsonyiwa ebigambo ngenda kuba na bitono naye ng'ate nakyo bigambo ebitono byennena mbisanyukidde kubanga olunaku lw'eggulu ekyamazima saasobodde kuvaamu na kigambo. Si mu kuba nti nabadde saagala, nabadde nkyagala nnyo naye zaabadde enteekateeka za Mukama. Naye olwaleero bwe mansobodde okwogera ebigambo byange bitono nnyo bijja kuba byakwebaza. Saba musaasire Mukama ansobozese. Mwami Tamale emirundi ono namusanga emyaka emabega kiringa 34 mu kibuga Masaka. Yanfuna netukkiriziganya ebigambo bye twakozesa ebyo byaffe babiri nze mbisigazza ku mutima kyamazima naye agenza abirina tubimanyi babiri. Nali mwana mutomu, muwala mutomu. Okumanya kwange olumu kwali kukyali kutono naye yambudaabuda nankumaakuma olw'okuba nti abasinga baali bamulaba ng'omuntu omukambwe ennyo. Naye Katonda yampa mwoyo omutuukirivu ne mutegeera mangu biki byayagala. Era bwe nategeera ki ekyayagala ne tusobola okuba nti tukola kitutambula bulungi. Omwami wange ono ndi musanyufu nnyo n'obulamu bwe. Katonda bwamusobozeseza okuba nti tutambulira wamu naye. Naye nfunyeemu akasoomoozo katono nnyo mutima gwange. Sikanenyeza mmwe abali wano naye yennyini simunenya. Era nga nkyetonda nti twalanze mu birango byaffe nti tunaaba n'emmisa wano. Era abazze abasinga noza muze mugisuubira. Nsaba okusonyiibwa olw'ekyo sinze buzibu ate era mu musiina bennenya naye tetusobodde kuba na mmisa wano. Kinkozeemu bubi naye Katonda yasinga okumanya ensonga ezo. Tugendere awo. Bakungubazi omukulu ono tutambudde bulungi mu bulamu bwaffe. Yanvuga nanzija Masaka nantuusa kuno. Netubeera bulungi nnyo, abaana ne tubazaala, basomesezza abaana abaagadde. Era naliko ku mukolo ogumu nenjogera nti siina kintu kyonna kye nnyinza kuwa mwami ono kuba obusobozi bwange butono. Naye ndikwatanga akatono kennina ne muteerangayo ebitambiro bya mmisa nga byaki kwagala baana baffe. Taata ono abadde taata omulungi eri ezzadde buli mukazi eyazaala kye yalibadde yeegomba okuba nti omwana we ayagalwa. Era abakyala mwenna abali eyo omwami bw'akwagaliranga omwana manya naawe aba akwagala. Ekyo mwesumeka abakirina ate abatakirina musabe musobola okukifuna. Mwami Mirundi otwagalidde abaana abo basigadde mu mbeera gye simanyi nti ffe bamaama tunaasobola okukola taata byabadde abakolera. So mututeeremu essaala mutusabire tusobole okukola ekitono kye tunaaba tusobodde ate n'abaana babeere basanyufu ensi etambule. Bensi tejja kuggwawo lwa Mwami Mirundi ate ng'aleese ezzadde. Ntuusa okwebaza kwange okw'obulamu okwebaza kwange okw'abasawo
ababadde ku mwami wange nga bamujjanjaba mu ddwaliro Ekisubi. Omwami wange ajjanjabiddwako era abadde alina omwana omu mutabani wange Pontifu Tamale yabadde akulira abasawo bonna oba badokita ababadde bamuliko mu ddwaliro Ekisubi. Era omwana oyo y'omu ku badokita betu abali Ekisubi. Akoledde wamu n'abakulu abalala bakola nabo ne banoonya obulamu bwa taata. Era omwana oyo abadde antuukako n'ekiro ku 8. Maama, taata ali atya? Maama, sinzize leeti, taata yalidde. Maama, taata bamuwadde eddagala ekyamazima nga buli kimu baba bakimukoledde. Naye sirina gwennenya, buli kimu taata ono yasobodde okukifuna. Kisubi sina Kisubi eka amalwaliro olwaleero buli omu amanyi kye gategeeza. Kiba kitegeeza ssente. Olube luyinza n'okuttira mu buliri nga tolina 10, naye nze mbalayirira nti ku mwami ono ku ssente zonna tuzifunye, enzungu, eŋŋanda, eza bbulaaka, eza buli kkala, nga tunoonya obulamu bwe, naye tetusobodde kukola ki obufuna. Tubadde kusalawo kwa Mukama. So nebaza abasawo mwenna mu Kisubi Hospital, mwebale nnyo, mwebalire ddala olw'okujjanjaba taata waffe nga temumwenyinyala, nga temumwekanya, naye Katonda kubadde kutegeka kwe. Nze ndi mukyala omukkiriza, nebaza Katonda olwa byonna. Sookera ddala okwebaza taata waffe omukulembeze w'eggwanga lino, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Pulezidenti oyo atukoledde ebintu bingi, naye ate bwe kyatuuse ku mbeera eno kyo kyasusse. Kubanga Omuganda aga nti akasukka omumiro tekabalwa, naye ate kino kyabadde kirungi nnyo ku ebyo byonna byozza okuba otukoledde ebintu bingi. Naye simanyi ani gwe nnyinza kutuma kubali wano. Message eno yali mutuuse ey'okwebaza, kubanga sinabanya okubeera bweru kumanya bakulu kibali wano. Naye yenna alina omukisa okusobola okwogerako ne taata waffe oyo, mugambe tusiime ennyo nga famire. Abaana basiimu, bannamwandu tusiimye, bataata baffe abaami balamu bange bonna basanyufu. Kubanga ekyamazima omwami ono yakutte mu bukadde obuli 40 n'okusoba mu wiikisi 3 oba 4 ze tumaze Ekisubi. Bannange enfuna yaffe si yebadde ey'amaanyi, kyali tukalubiriddemu. Ate n'eddwaliro obala ebirungi ezo, naye ebintu ebibeera mu ddwaliro biba bingi ebitwala ssente. Taata tukwebaza nnyo, n'alifukamidde naye n'omubiri gwennyini mugonvu kuba mmaze omwezi mulamba ku kitanda nga nzijanjaba taata. Ate nkomyewo embeera gye nziriddemu saasobodde kulonda, ntunula nsulaawo mu nsonda nga ntudde, naye nja kukikola, nja kukimaliriza kubanga kyenkola nkyagala era ndi musanyufu nakyo, sikyevuma kubanga omuntu ono mbadde mwagala, mukwano gwange. Omwami ono kumanya tabadde mwami kyokka nti mwami wange, naye tabadde mwami kyokka, abadde mukwano gwange ng'omuntu. Ffe tubadde tulina obumu obubotasobola na kusanga olumu mu maka amalala, kubanga namutegeera bw'ajja afugyemu obutatakanyizibwa eyo, nina engeri gye mukkakkanya ne tuteekawo akatebe awo nekiretumbe bwe nokulaba ng'ateredde. Nga nzizayo ku nsonga endala, bane sirandaze naye kambabuulira ebigambo bino kubeera embaga mu maka gano teridda. Eggulu lino ne bwe liwanika ne ligwa wano yo teridda, kanninde endala naye eno sijja kuddamu kugiraba. Nebaza taata waffe Pulezidenti, sigadde nkusaba nga nkugamba nti
nti olw'okuba mutabani waavudde mu maka muno ennyumba tetugigadde nze muwalawo nsigaddemu mpozi n'abazzukulu bandekedde nze abaana bange naye gwekusaidiyo bazzukulu tukyalinayo abato ddala bali mu myaka ejja pifu ejja pitu olumu neppi wano abaami enkola zammwe muzimanyi engeri gye mulekwatamu eyo abaana mubakweka mukola ki naye bwe wabaayo omukyala yenna ng'alina omwana alabika nti ali mu myaka egyo tumulekaayo nyumba bazituleseemu kuffe tekuli apangisa konkona geeti oba wano oba ewa munnange zana abaana tubeere nabo bonna bakulire wamu ne bannaabwe abalabika nti basomese kale taata waffe tukusaba ndowooza ebisigadde nebaza abaana bange bakomyewo okulya mbadde sibebaziza ndese bagenda mu mmere bakulembeddwa dokita mmere mu baana abo twafunyemu dokita mmere ng'ekirimu ekyo dokita mmere oyo erinnya kandi tereeze mbadde ekisubi omwezi omulamba naye nze siguze wadde akandaza k'ekikumi omwana oyo John Tamale eyimirirako bakulabe awamu n'omukyala bakoze omulimu omulungi ennyo ng'omukyala afumba emmere oba obadde azokoka saawa meka bannange okubeera saawa 3 ng'emmere ekyekya kintuuseeko kiri mungi nnyo saawa 7 emmere nejja saawa 10 saawa 2 emmere nejja nga mwami mmere oyo ajja n'ekirundi ky'ensawo ku mugongo erimu emmere taata alema okulya obubi mmere ya woteeri taata alya obulungi obulamu bujje sebo nkwebaza Dr. Potif nkwebaza abaana abawala mwenna bembadde nabo ku kitanda mwebale poza ababadde ku masomero mwebali ndabayo nga babiri salidde Uganda Matters Namugongo yimirirako bakulaba oyo teyasobodde kulaba ku bulamu bwa taata bwonna nga bwe bubadde taata teyatulaze nnyo kutya kulyawo nakugenda kunona baana ku ssomero nti bamulabeko ninaffe twekanze bwekanze ng'obulamu tukoze eki waliwo n'omuwala omulala wuuyo naye asangibwa ku ssomero naye teyasobodde kulaba taata naye yaggibwa ku ssomero bino bye yasanze kati abaana abo basaana okusabirwa be tukyalinamu nga bakyali wansi ennyo mubasabire nabo basome balala bawala bakulu bajja kwetetenkanya obulamu bwe buto bwe butandika baneneyanziza nnyo nebaza omwami wange mulamu wange jjajja w'abaana mwami Sally John sebo gwenja kuweta ku magulu yadde ndi mukoowu naye kankikole maama bannange mwebale nnyo mwebalire ddala tetubadde na kye tuyinza kukola yadde ssente tubadde twazifuna naye nga taata oyo tetuli naye abadde mulungamya nnyo gye tuli mu buli kimu ebbanga lyonna lye tumaze mu ddwaliro omukulu oyo n'emirimu yagireka ng'akeera n'avuga n'akwata akatebe ng'atuula mitwetwawo n'amukwata mu mutwe kati yasuza atya kati owulira otya kati ki ekikuluma kati ani yakuvumye kati weeki kati bambi taata twala omutima ogwo ne maama awamu n'abaana abava mu lujja wootudde ababa obadde otambula nabo ne byemugisize mutwetikidde byonna mubale kutubeererawo balamu bange baliriani bali awo wansi awo mwenna mwebale nnyo okujjanjaba muganda wammwe kibadde tekibakakatako bangi balina baganda baabwe bafiira eruzira balala mulago nga talabire yajja ku mulago naye mwebale nnyo mwebalire ddala omukwano ogwo emikwano mwenna abazze sijja kumenya kuba ekitabo kijjudde n'ebitabo bibiri ebyaba visitors so kati sisobola kumenyayo yadde n'ogu nja kulekayo ate kindeetera obuzibu naye buli amanyi nti yalinnye mu ddwaliro ekisubi okulambula taata w'abaana ono tukwebaza mu kiti ekyo n'obuyambi bwonna bwe mutuwadde ndowooza nkomaawo banaye kye situuseeko sinzaali obulungi ennyo munteeke mu ssaala erinnya lye nafunye ezzito nnyo nina ekitabo ekyo nagenzeemu kyabannamwandu nja kubeerawo
yakuguma sijja kudduka mu maka muno. Baana abato basigaddemu nja kubakuuma ate era bajja kukula abatannafumbirwa bafumbirwe batannawasa bawase. Amasoma nabo bamalirize diguli bajja kuzireeta nga bannaabwe bwe bakoze. Byonna ng'Omukama ye mubeezi wange. Omukama bankuumira abakungu bazi mwenna mwebale. Ab'okuli omu ku kyalo gy'avudde wano ndabyeyo n'abavudde eggulu ze banneeyanjulidde Fort Portal. Nammwe ab'Ekyengera mwebale. Nze mbadde wano ndabye abantu okuva lwe natuuka. Embaga ziringa eziri ennya ku kyalo bweru wajjudde n'olowooza oba bali wamu naffe. Endongo ekubye wano ng'omukulu bwe yayogera. Nasooka ne kinnuma. Njagala ogenda okubijja mu amasannyalaze ngambe gaweddeku nga sikyabasobola. Bansinza amaanyi batuukiriza ekiragiro kya mukwano gwabwe. Naye mwebale nnyo natuuka n'ekimanyiira ate n'ekisanyukira kuba kumwatuukiriza ekyakola kyeyali ayagala. N'ekiro kya leero tugenda kusula wano. Basaba munkuume kuba ne munjuntyamu. Oluggi luggule lwabadde okuzika kuwedde konkone nga omukulu bamubadde mumutya naye nga talina buzibu. Nja kubaaniriza nga bwe tubadde bagenyi ba mwami mirundi mwenna mwebale kujja. Omukama abazzeeyo bulungi nga muddayo. Mukisa